Omuzannyo gw'ebikonde eby'ensimbi gwe gumu ku mizannyo emiganzo egigobererwa abantu abangi wano mu ggwanga, wabula guno guddiridde nnyo olw'omuggalo ogubadde gwateekebwawo ku by'emizannyo wano mu ggwanga. Abazannyi bamaze emyaka 2 nga tebazannya, wabula Shafiq Kiwanuka agenda okusooka okuddamu okuzannya era agenda kuttunka ne Chris Thompson, enzaalwa South Africa. Olulwana luno lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno, era si ye Munnayuganda yekka agenda okubeera mu nsiike, wabula ne John Sserunjogi wa kuttunka. Shafiq Kiwanuka agamba omuggalo ku by'emizannyo gumukosezza nnyo, wabula ennaku z'amaze ng'atendekebwa awulira ali mu mbeera nnungi era mwetegefu okwaŋŋanga Thompson. Okuba champion olina kuba champion. Tosobola kuba mudongo n'ogamba ng'oli champion. Akaseera kano konna kadde kawavu nga tuwumudde mu COVID, naye omukisa gw'amaanyi kubadde guzze nga nfunye fight nga njala bategeeza Bannayuganda nze mbadde nkola ng'era ebisombi wagala. Killing machine ali ready okubagala n'ono mu South Africa. Mbadde nkola nga ne coach wange Magezi. Ate John Sserunjogi agenda okuttunka ne munna Kenya Rayton Okwil agamba olwana luno alwetegekedde bulungi. Mbasaba ekintu kimu, tubeere bumu. Batubeera obumu tusobola okuwangula fight eno. Nze kyennyini John Sserunjogi yogera ngenza agenda olwana naye obumu bwe mbasaba. Saagala tegamba kunafuja gundi omumalemu amaanyi gundi omumalemu amaanyi, njagala tubeere kimu kuba okwiriye ngenda mukuba. Ate bwe tumukuba tugenda kulinnya amateeka. Rankings zigenda linnya, bwe zirinnya Sserunjogi ne waba tagenze omulala yenna agenda aba presentinga Uganda. Shafiq Kiwanuka ng'azanyira mu buzito bwa heavyweight yakalwana enwana 3 nga zonna ziwangudde, ng'ate John Sserunjogi alina enwana 8 era akubiddwako oluzannya lumu lwokka.